Olukungaana lw'abakulembeze n'abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform lwe batuuzizza ku kitebe ky'ekibiina e Makerere lutandise na bbugumu ng'ezimu ku nsonga eziri ku mwanjo y'ensonga y'ababaka ba Paalamenti abawemukira bannaabwe gye buvuddeko. Omusasi waffe Lukenge Sharif gy'ali e Makerere. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform ennaku zino kirimu ebigambo ng'ababaka ba Paalamenti bawanyisiganya ebisongovu naddala ku nsonga egambibwa nti waliwo okuteesa okwaliwo ng'ababaka ba Paalamenti Alan Sewanyala ne Seggirinya Mohammed nga bayimbulwa. Era olunaku lwaleero ababaka ba Paalamenti ab'ekibiina kya National Unity Platform abasinga obungi babokereza Mukokola wano ku kitebe kya NUP ekisangibwa e Makerere Kavule. Era abamu ku babaka abaweereddwa omwagaanya okwogera mwe muli munnakibiina kya Democratic Party Lutamaguzi Ssemakula. Era ono bw'akuta akazindaalo alangidde ababaka b'ekibiina kya National Unity Platform abatandika n'amaanyi ng'ekisanja kino kitandika kyokka ng'olunaku olwaleero boogeza birimi agambye nti bano balina okunnyonnyola eggwanga wawe bagwa. Waliwo bannaffe abajja mu struggle nga baagala kununula ggwanga. Waliwo bannaffe abajja mu struggle nga banoonya bifo. Bannaffe abajja mu struggle nga banoonya ssente. N'olwekyo nze ntera okukola enkola yange President Robert Kyagulanyi yatugamba ey'okwebeereramu. Tunaatera okutuuka ku buwanguzi abantu okutandika okwogeza ekirimi. Bw'oba ogamba people power yogera people power. Bw'oba ogamba nupu gamba nupu. Naye abamu ogenda n'omugamba people power olw'okuba yalidde obusente bw'omulabe Setaani ate najja ng'agira bw'ati ayogeza kirimi. Wabula abamu ku bakulembeze era bagambye nti ebigambo by'okweyuzayuza mu kibiina birina okukomezebwa olunaku olwaleero abantu ensonga batandike okuzoogerera mu bisenge ku lwa 88 akatonnyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja. Nze Munnabuddu Lukenge Sharif wane Makerere mu Kampala. Bwetuddeko katono e Buddu, Provost wa Lutikko y'Omutukuvu Paulo Ikako mu bulabirizi bwa West Buganda Reverend Canon Gaston Nsereko abudde abakulu mu gavumenti ya wakati beenenye mwezi guno ogw'ekisiibo beewala okukemebwa okwabatuusizza n'okubba obuyambi bwa bannayuganda abankuseere. Omusasi waffe Thompson Kayinja kalutuvire ku ntono. Bwe yabadde abuulira mu kusaba kw'okutandika ekisiibo mu kkanisa Lutikko y'Omutukuvu Paulo Ikako, Canon Gaston Nsereko yasabye abakungu ba gavumenti beewala okukemebwa okwezza obuyambi bw'abanaku naawe ekyokulabirako eky'amabaati agaali ag'okuweebwa abanaku e Karamojja. N'agamba nti obubbi bungi mu ggwanga lino ng'ate ababukola bakungu ba gavumenti. Bw'atyo kwe kubakubiriza nti ekisiibo kino ekitandise bajjukire essaala Kitaffe ali mu ggulu wali okukemebwa. Canon Gaston Nsereko yagambye nti emyaka kati egisoba mu 2000 Yesu yatwalibwa Omwoyo Omutukuvu mu ddungu gye yasiiba ebiro n'ennaku 4 ng'agenderera okulongooseza omwana w'omuntu ekkubo ery'okuyitamu amununule mu kibi omulabe Sitaani mwayita okutukema mu ngeri ez'enjawulo. Bannanga obubbi buyitiridde mu bitongole bingi ebya gavumenti n'ebitali bya gavumenti. Okubba eddagala mu malwaliro nga mulisa mu drug shops zammwe nga bwe tulaba ennaku zino National Drug Authority ekutte n'eggalira era n'eggalawo n'obulwaliro bungi nnyo bwe tulaba naye nga eddagala lisangibwamu lingi nnyo eryalibadde liyamba omuntu wa bulijjo. Okukukemebwa abasawo mulekeraawo okukemebwa mu ngeri eyo. Ekyokubiri era abasawo mbasaba muleme kukemebwa kukabasanya balwadde nga bwe twawulidde omu ku bannansi eyakabasanyizza omulwadde we ng'ate yabadde azze kumukebera. Ekyokusatu abakungu ba gavumenti temukemebwa kwezza buyambi bw'abanaku nga bwe twawulidde abezzizza amabaati agaali gategekebwa okuyamba abanaku ab'e Karamojja. Okusaba kuno okwekutandika ekisiibo kwetabiddwamu omulabirizi wa West Buganda Kitaffe mu Katonda Henry Katumba Tamale wamu ne maama Reverend Jolia Katumba Tamale, omulabirizi wa West Buganda yawumula Bishop Kefa Samuel Kamya ne maama, abakristaayo n'abaana b'amasomero bangi
Kanoni Gaston Sereko yagambye nti ekisiibo kino twenenye Mukama atuddiremu akakanye ku busungu ng'obwo obuli ebutuluuki ne Siriya obwamutenza ggulu amazeewo abantu ate n'addamu n'envunula bibya. Tomusange Kayinja ku lwa CBS wano ku Lutikko e Kako. Bwe tuddako ebwekula gavumenti ezimba ennyumba z'abasomesa abali mu masomero ga gavumenti e Mubende mu nteekateeka y'okutumbula ebyenjigiriza. Sebufu baana ba Kintu. Gavumenti eyongedde amaanyi mu nteekateeka z'okutumbula ebyenjigiriza mu disitulikiti eno y'e Mubende ng'ezimba ennyumba ez'abasomesa ku masomero ag'enjawulo mu kitundu kino okusobola okukendeeza ku muwendo gw'abayizi abagwa ebigezo wamu n'abo abawanduka mu masomero mu disitulikiti eno. Enteekateeka eno gitandikidde kuzimba nnyumba z'abasomesa mu masomero ag'enjawulo okwetooloola disitulikiti eno y'e Mubende era ng'agasoose okuganyulwa mu nteekateeka eno ge gaagali mu ggombolola y'e Nabingoola mu disitulikiti y'e Mubende. Bano baweereddwa ennyumba ez'abasomesa ez'omulembe ddala era nga kino kigenda kuyambako byansusso okwongera okutumbula ku mbeera y'ebyenjigiriza kubanga abamu ku basomesa baadde bavanga waka ng'oluusi batuuka kikeerezi ku masomero ne kitaataaganya ebyokusoma. Amasomero ge gamu gano mu disitulikiti eno y'e Mubende mu ggombolola y'e Nabingoola gazimbiddwa n'ebibiina omusomerwa abayizi era nga kino kigenda kutaasa abayizi abadde bafiirwanga okusoma buli enkuba yeetonnya nga babagatta mu kibiina kimu olw'ebibiina ebitamala. Kyebagambye nti kino kyakubayambako byansusso mu nteekateeka eno y'otwala ebyenjigiriza eby'emaaso. Sebuufu baana ba Kintu Kironde CBS FM e Mubende. Bwe tuddako e Bugerere ssentebe w'Erosa ey'okusatu wakangumira Town Council ekisangibwa mu Bugerere disitulikiti y'e Kayunga Robert Kigundu mweraliikirivu olw'ebirwadde biyinza okuzinda ekibuga ekyo ssaawa yonna nga bisibuka ku buligo. Mu kwogerako ne Kyabasa Kigundu agambye nti kasookedde gavumenti essuumuusa kangulumira okutuuka ku mutendera gwa Town Council tebalina nsimbi ziddukanya mirimu nti n'ensimbi eziyoola kasasiro tebazirabako. Agambye nti sira balitadde nnyo ku by'obulamu nga bayita mu kuyonja ekibuga ekyo n'okukunga abantu kyokka n'avumira nnyo abatuuze abamu bassemugayaavu abamala gamansa kasasiro n'obutagondera mateeka bano yeeweza okubakwasa omukono ogw'ekyuma. Obuyonjo mu kangulumira tebunaba kuba bulungi olw'ensonga nti tukyalakinga byuma nga tetulina byuma nga mu bimotoka ebikuŋŋaanya kasasiro. Ekyokubiri nti ekifo kye tukasukamu kasasiro kitono, tulina ekifo kimu kumpi kiri 5 ku 10. Ekifo ekyo kifunda okusinziira ku kasasiro akuŋŋaanyizibwa okuva mu kibuga kangulumira. N'olwekyo ekyo kikyatukosa naye ng'ekibuga tulina enteekateeka ey'okulaba nti tunoonyaayo ekifo ekirala kye tusobola okugula okuba nti tukola ki tuyiwa mu kasasiro oyo. Gyevuddeho gavumenti wakati yassuumuusa ebibuga 3 mu disitulikiti y'e Kayunga okuva ku mutendera gwa Town Board okutuuka ku mutendera gwa Town Council myaka 3 egiyise wabula bukya bitongozebwa gavumenti ennabi wa buyambi bubiddukanya. Bwe tuddako mu ssaza Buvuma ssentebe wa disitulikiti y'e Buvuma Wasswa Adrian Ddungu anenyezza abazadde nti bakoze kinene nnyo okulemaza ebyenjigiriza e Buvuma olw'okugaana okugulira abaana ebyetaago by'amasomero. Ddungu agambye nti newankubadde bo nga bakulembeze bafubye okuteekawo buli kyetaagisa abaana okusoma obulungi naye abazadde embeera bakyagyetwalira mu ngeri yakaliggweramu eyo. Ategeeza Kyabasa nti kyannaku nti abazadde abamu e Buvuma baagaanira ddala okugulira abaana baabwe ebintu ng'engatto, yunifoomu ez'okusomeramu n'ebikozesebwa ebirala. Ffe ng'abakulembeze tugezaako okukola omulimu gwaffe okulaba nga tuzimba classrooms, tuzimba ennyumba z'abasomesa, tufuleeta entebe mu masomero, kulaba nga omusaala abasomesa bagufuna mu budde, ssente za UPE grant nga bazifuna. Ate bwe tudde e Butambala olukiiko olufuzi olw'essaza Butambala lukomekerezza okulambula gombola zonna ezikola essaza eryo n'ekigendererwa eky'okwekenneenya entambuza y'emirimu magombola. Olukiiko lukulembeddwa mu Katambala Haji Magala Suleiman, omumyuka asooka wa Katambala Haji Lwega Manoti n'omumyuka owookubiri Nduga Samuel gattako abakulu abalala ne bakyalira gombola zonna 5 okuli Ssaabaddu Ngando, Ssaabawaalibulo, Ssaabagabo Kibibi, Mumyuka Kalamba ne Musaale Budde.
Emiramu esatu egisinze okubatwala mu ggombolola ezo ekuli ensonga y'okuŋŋaanya n'okwetegereza ebyobugagga ebiri mu ggombolola ezo okuba tooki mu alipoota ey'olupimo olw'obukulembeze bwa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka ey'omwaka oguwedde n'okulaba engeri essaza Butambala gye liyinza okukola gye liyinza okutereeza mu mpeereza y'emirimu omwaka guno n'okulambika abaami ba Kabaka ku nzirukanya y'emirimu. Katambala Haji Magala Suleimani agambye nti okuzza Buganda ku ntikka abaami ba Kabaka ku mitendera gyonna balina okuba ekyokulabirako nga batuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa bakwasibwa n'abantu be bakulembera balabireko. Amyuka Katambala asooka Haji Lubega Manooti yasinzidde ku mbuga ya ggombolola ya Ssaabadduŋŋando n'asoomooza bannabutambala abatajjumbidde enkola ya bulungi bwansi ate nga basaanyizaawo nnyo n'obutonde bw'ensi. Omwami wa Kabaka wa ggombolola ya Ssaabadduŋŋando omusawo Maaka Kiberu agambye nti olukiiko lw'essaza okubakyalira nabo kibazzizaamu nnyo amaanyi. Ate abaami ba Kabaka mu ggombolola ya Ŋŋando Butambala bakulembeddwamu w'amawulire ku lukiiko olwo Ssemujju Dismas ow'e Butende na Kanwaji Amina n'abakyala w'e Busisi ne bakansala Mulema Muhammad omutongole Ndi Bulungi A ne Ndi Bulungi B wamu ne Mulumba Hussein w'abavubuka mu Lukagwe Lugali Ŋŋando nabo beebazizza nnyo olukiiko lwa Katambala okubalambula ne babazzaamu amaanyi. Amanya gange nze Nakanwaji Amina nga ntuula Busisi ntwala eggombolola y'e Busisi omuluka gw'e Busisi ne Kasansala nga nze n'abakyala w'Obwakabaka Kasansala ne Busisi naye tusoomozza nnyo ku bino olwaleero bye batuleetedde kuba birimu ekyokuyiga kingi. Bwe tuddako katono e Buddu omuwendo gw'abavubuka bawanduka mu masomero nga tebamaliriza mitendera egy'enjawulo mu disitulikiti y'e Bukomansimbi gw'eraliikiriza abakulembeze kwe kusaba gavumenti buli disitulikiti egiteekemu ettendekero ly'ebyemikono. Mubaraka Sebufu Junior y'abirina. Mu kulambula ebimu ku bifo disitulikiti y'e Bukomansimbi weetendekera abavubuka ebyemikono kw'ossa emirimu gy'omutwe. Abakulu bakizudde nti ng'oggyeko ensonga ng'abaana abawala okukabasanyizibwa. Naye ate ensonga y'abazadde n'abayizi okubulwa ebyetaago by'amasomero eri ku mwanjo nnyo ku ekyo ekiviirako abavubuka okuwanduka mu masomero kuba ensonga eyo yo ate tesosola na bavubuka balenzi. Ssentebe wa disitulikiti Fred Nyenje Kayiira bakulembeze banne kw'ossa ekibiina ky'obwannakyewa ekya Sefodi ekibakwatirako mu kutendeka abavubuka emirimu egyo batuuseeko mu bifo bisatu okuwayaamu n'abatendekebwa okumanya wa we batuuse kw'ossa ebibasoomooza. Abaana ab'obuwala abasangiddwa ku kifo ekimanyiddwa nga Maama Kaaya e Bulenge kw'ossa Napojika Teirazi e Bulenge nga bayiga ebya saaluuni kw'ossa okutunga basabye babakwatizeeko ku bikozesebwa ng'era waliwo ebibaweereddwa. Bo ab'obulenzi abayiga okwokya ebyuma ekigangazi ku ba Mutebi Metal Works bo basabye gavumenti nti bw'eba enoonya abayinza ogikolera ebikozesebwa etandikire ku abo. Ssentebe Fred Nyenje Kayiira ne bakulembeze banne abo babaanukudde nti muyinkaleginge ne bannammwe abalala bali mu byalo kuba gye bali ab'emyaka gyammwe nga bakyatudde waka oluusi tebalina bye bakola. Bannammwe bagenda kwekuuma kubanga mwe mugenda kufuluma nga muli ku mulimu nga mutandikira mu kukwata ssente. Abalala bajja kuba baginoonya nga mulina we mutu so n'abalala mu bayinkaleginge gye bali bangi. Kibulamu nti kale omwana muzadde bw'asobola obusobozi bwa fiizi ebikozesebwa bisobola omulemesa. Ebyo nno bijjidde mu kiseera nga waliwo abayizi abali 25 mu buli disitulikiti gavumenti be yalonze okuyambako mu kutendeka ebyemikono ku bwereere nga kyokka olukalala lw'abayizi abava mu disitulikiti y'e Bukomansimbi lutabudde abakulembeze baayo. Anti bagambye nti yafeesi ya RDC mu kitundu kino yalonze bakulembeze b'abavubuka aba NRM ate abaana baabawejjere ne basuulibwa ettale ku CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebufu Junior Ndi Bukomansimbi. Nga tukyali mu Buddu abatuuze mu kibuga Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu Mativu olwa tawuni kansa ey'okulima enguudo ne zitateekebwako mu malamu bagamba nti zigenda kwonooneka mu bwangu kyokka tawuni kansa ekabatemye ntalina ssente za malamu.
omusasi waffe Nsubuga Muzaffar katwagafeeyo. Amale Charles ono nga ye ssentebe wa Town Council y'Erukaya agamba nti wadde mu kiseera kino enfuufu efuuse enfuufu ku nguudo ezaalimiddwa mu kitundu kino eky'Erukaya olw'obutaziteekako kamalamu, bannalukaya basaana basaasire Town Council eno n'agamba nti ensimbi baabadde na ntono nnyo ng'ezo eziyiwa malamu ku nguudo zino tebazirina. Bw'atyo Tamale Charles asabye bannalukaya abalimu okutya nti enguudo zino zigenda kwonooneka mukadde mpaawo kaaga olw'obutateekebwako malamu babasaasire. Ekituufu kiri nti kanso terina ssente zisobola kuyiwako malamu zonna ndaba kyeyaleetaagisiza n'okuyiwako amazzi. Naye njagala ffenna tugumire wamu tusabe Katonda atuweeyo ekiro ky'enkuba kuba essente zetwabadde nazo entono nga tezisobola kuleeta mazzi oba kuyiwako malamu. Ffenna tunyigirizibwa wamu naye tugume nti kasita tuzikoze bwe tunaaba tufunyeyo akasente akalala tujja kwongera okulongoosaako. Batuuze bannange mwenna mbakubiriza nti bwe woyita nange wempita naye embeera y'ensimbi entono tetusobolesa kuteekako malamu. Leero twasazeewo okulongoosa enguudo ezo kubanga enkuba ebadde yazoonoona nnyo nga tezikyayitikamu, naye mu maaso awo tujja kwongera tuzirongoose. Mu ngeri y'emu Tamale Charles bw'abadde alambula omulimu gw'okuzimba kaabuyonjo ku kisaawe Bulakati bannalotale gye baawa Town Council eno, asabye ba kontulakita abaweebwa emirimu mu kibuga kino eky'Erukaya bagikole bulungi mu ngeri esaanidde, ebyo bye bazimba bireme okwonooneka nga baakabijjako engalo. Tuli wano ku kisaawe Bulakati bwe tuli mu kuzimba toilet, tubadde tuli mu kulambula era nkubiriza aba contractors abafuna omulimu guno okukola ekintu ekirungi ennyo kinaabeerawo emyaka gyonna tusobole okuyamba ekitundu kyaffe. Kisaawe kuno kukuŋŋaanirako abantu bangi nadde tebalina we bakyamira, toilet eriwo ng'ekaddiye, naye omulimu ogukolebwawo tukyagusiimye mulungi newankubadde amazzi n'embeera y'ettaka yabatawaanyizaamu. Tusuubira tujja kufuna omulimu omulungi. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffar Ekalungu mu Buddu. Bannaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda mwebale nnyo okuwuliriza.